Ku Lwokubiri mawulire agataliiko nfuufu twakulaga emboozi ebitongole by'okwerinda nga bikulembeddwamu RDC w'e Mukono Hajat Fatuma Ndisaba bwe baakuba olukiiko ku kyalo Luwunga mu ggombolola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono nga bali wamu n'akakiiko ka General Henry Soke okufufugaza akabinja k'abafakinye akawamba ettaka lya famire ya Kiwanuka Joseph Buli Musenze erisuka mu yiika 311. Saveya yajja n'aweebwa omulimu ng'ani agumuwa omulimu gwava ku bantu ba boya bafuna sozi oba omufakini ye kansala bamutwale oba omufakini ye ssentebe bamukole ki. Kwolwo ssentebe Muwonge Muhammad yakwatibwa n'abalala babiri okuli Sozi Abdallah bannyonnyolebwa abafakinyi bano gye bava okuleeta obutali butebenkevu ku kitondo. Kati olwaleero ssentebe Muwonge ne banne basimbiddwa mu kkooti ente Mukono mu maaso g'omulamuzi Kebirungi Joy n'abasomera emisango 8 omuli okubba abantu, okwonoona emmere y'abatuuze, okwagala okweddiza ettaka eritali lyabwe n'emirala. Era bano emisango bagyeganya omulamuzi n'abasindika kwa limande Kawuga okutuuka nga 26 omwezi guno. Omusango ogusooka ogubavunaana gwa kwonoona birime. What about Muwonge? That Jan 26 August 2026 for your bail application hearing. Omusango gwongezeddwayo paka nga 26 omwezi guno. Ku kkooti poliisi erina omuntu gwekutte ategerekeseeko eryasula ng'ono kigambibwa nti y'omu ku kabinja k'abafakinyi era abadde aze kweyimirira banne basoose kumugalira mu kayumba mu bukuumi obw'amaanyi oluvannyuma poliisi okuva e Mukono eze n'emuteeka ku mpingu n'emwongerayo ng'ono kigambibwa nti avunaanibwa omusango gw'okwagala okuziika omuntu mu kinnya ng'akyali mulamu. Abafakinyi ne bafuuwa oluwa bwe bati ne bajja ne bakuŋŋaana. Oyo yagamba bamuyita ne bamubuuza oyo kana akakazi okamanyi bwate bwe bamubuuza ye n'agamba ako kekeetaagira ddala okutemula tukaziike mu ttaka muleete majambiya. N'akwasa ejjambiya n'akuba amagulu. Oyo omwami omulala ng'ali mu kusima kinnya kye bagenda okunziikamu kubanga yagamba nti oyagala ttaka. Nze kennyini ayogera nze bantayizaako abasajja abo ne banziba emitwalo gyange 7. Nkwata mu nsawo nalinamu emitwalo gyange 7. Nkwata nsike bwe nti omutwalo ne zijja zonna yaŋŋamba zonna teeka wala. Ye Kiwanuka Stella Bernadette ku lwa famire ya Kiwanuka yeebaziza President Museveni akakiiko ka General Soke ne poliisi olw'okukwata abantu bano ng'agamba nti mukakafu nti abatuuze baakufuna obuweerero. Ne gavumenti mbeebaza President webale ddala ne State House Anti-Corruption Unit naddala General Soke ne Council Kayaga ne Ayo Mugerwa. Abantu ku kyalo basanyuse nnyo ate ekiro kakati bayebaka. Annyonnyodde engeri abafakinyi bano gye baayonoonamu ebintu ku ttaka lyabwe omuli n'okulya emmere y'abantu n'okumenyaamenya amayumba gaabwe olwo ne basalaasala poloti mu ttaka lino. Tewali mmere esigadde baba ebiyumba babimenyamenya ne babiteeka wansi ne basalamu plots ne batandika okutunda. Naye nkakasa nti mabega wa chairman waliwo abadde ateekamu ssente. Naye simanyi ani naye nkakasa nti Anti-Corruption Unit bajja kumufuna. Omu ku baakakiiko abadde aze okweyimirira ssentebe Ssemakula eri ng'akola ng'ow'amawulire ku kyalo annyonnyodde nti bagenda kukolaganira wamu okulaba nga bamalawo akabinja k'abafakinyi bano ababadde bamazeewo mirembe ku kitondo. Tugenda kuddayo tutuule n'abatuuze baffe n'abakakiiko ffenna bakyali ebweru tutuuke ku gulawundi okwo tulabe ne bakama baabo abavubuka abakyaliko tulabe tubajjeeko tutya ku kyalo. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.